Timoseewo Essuula 6. Abo bonna abali mu kikoligo ky'obuddu basaana okussaamu ennyo bakama baabwe ekitiibwa, erinnya lya Katonda era n'okukkiriza kwaffe bireme kuvvoolebwa. Abaddu abo abalina bakama baabwe abakkiriza tebabanyoomanga olw'okuba baganda baabwe, wabula beeyongere bweyongeza okubaweereza obulungi, kubanga abo abagasiba olw'okuweereza kwabwe bakkiriza era baagalwa. Ebyo bibayigirizenga era obibakuutirenga. Buli muntu ayigiriza mu ngeri endala nga takkiriziganya n'ebigambo ebituufu ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'enjigiriza etabagana n'okussaamu Katonda ekitiibwa, aba ajjudde akazoole k'okubuzaabuza ku buli kintu n'okuwakana ku buli kigambo, ebivaamu obujja, okuyomba, okuvuma, okuwaayira n'okukaayana. Ebyo byonna bikolebwa bantu abaayonooneka amagezi, abatakyalina mazima, abalowooza nti okussaamu Katonda ekitiibwa kuba kwenoonyeza bya bugagga. Weewaawo okussaamu Katonda ekitiibwa kulimu obugagga bungi singa omuntu amatiramu ebyo by'alina, kubanga tetulina kye twajja nakyo mu nsi era tetulina kye tulijjamu nga tugivaamu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo bitumalenga. Abo abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne bakwatibwa okwegomba okungi okw'obusirusiru era okw'akabi okunnyika abantu mu kubula ne mu kuzikirira, kubanga okululunkanira ensimbi y'ensibuko y'ebibi byonna. Olw'okululunkana okwo, abamu bawabye ne bava mu kukkiriza ne beereetera obulumi bungi mu mitima gyabwe. Naye ggwe omuntu wa Katonda, weewalenga ebyo byonna, ogobererenga obutuukirivu, okussaamu Katonda ekitiibwa, okukkiriza, okwagala, okuggumiikiriza n'obuteefu. Lwana bulungi olutalo olw'okukkiriza, olyoke ofune obulamu obutaggwaawo Katonda bwe yakuyitira n'oyatulira ddala okukkiriza kwo mu maaso g'abajulirwa abangi. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda awa byonna obulamu, n'aga Yesu Kristo eyayatulira ddala amazima mu maaso ga Pontiyo Piraato, okuumenga kye nakulagira oleme okubaako akamogo wadde kyonenyezebwamu okutuusiza ddala Mukama waffe Yesu Kristo lw'alirabika. Okujja kw'okwo Katonda atenderezebwa era nannyini buyinza, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abakama, alikuleeta mu kiseera kyakwo ekituufu. Ye yekka atafa era abeera mu kitangaala ekitasemberekeka, tewali yali amulabye era tewali ayinza kumulaba. Ye w'ekitiibwa era ye w'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Labula abagagga ab'oku nsi kuno baleme kwegulumiza wadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera, wabula beesige Katonda atuwa byonna ebitusanyusa. Basaanye okukola obulungi, balyoke babe bagagga mu birungi bye bakola, era babe baakisa era abagabi. Bwe batyo beeterekera obugagga obuli bagasa mu biseera ebirijja ne bubafunyisa obulamu obwannamaddala. Timoseewo, kuumanga kye wateresebwa. Weewalenga emboozi ezitassaamu Katonda kitiibwa n'empaka ez'obusirusiru, abo abeerimba ze bayita ez'amagezi. Abamu abagamba nti bagalina bakyama ne bava mu kukkiriza. Katonda abakwatirwe mu ekisa.